Shiba ndese Spice Diana ngo mukolo guvayo buki nenga n'abaana abewaka bayingiza sente zibawadde Diamond Kenzo babawadde mitwalo 2 ndowooza okumanya abana abasajja balina kawo mentality balowooza Diamond ne mu performance Kenzo yasenze Diamond twakirabe Kenzo yasinga performance bana nagamba mu Uganda nakyogerako kasuku nemba gamba tozanyisanga omuntu kubayita ne mu performance Kenzo ya performance times Diamond 100 times abasajja betaga kusiba bonna babadde mu ebyo bintu nze buli abadde omutesiteso wena akwatira mu ggwanga lina accountability gye ntandikirako gomanya nnyo okuba kati kankubule kusalo mu kankubulireko nze nnyo okuba mu kifo eky'amaanyi mu ggwanga wano nkigambidde no it's good to be optimistic no tingambi on a sure win on a sure deal mpuliriza me I can work in any government in power. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Chwaka. Era mbagamba bali banne temubuuka bulango. Buli wotabuuka kalango Shalom abaza sura studio eza rent aba akola ebirungi banne temubuuka bulango bantu bana. Nana mpera dala kadde buli mwezi. Kati nane Biva. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswa kigambo is happening mwenye oli ku Shalom 256. Week eri mwagano okulaba ebintu byaffe bana bino munaabiraba mwaba manyi. Biri byali bya luzungu. Katwani wanyo bajje mu Tugamba oyina bawomba tutu. Bata bamanyi luzungu. Kalacho bana bawagiza batamanyi luzungu. Kwatwa baye mga mfunire ebijanjalo wemmere. Nenga biri fresh. No, buza tukwera kasasiro mujje magumba gankoko. Neti tutuyeta. Ne producer akatunanga atali anga ku mmere yonna. Yali alidde ku nyama. Nje bwatyo batuna munyarwanda tomulama. Amanyo gala bisa. What? Ati munyarwanda. Omuntu alabisa amanye enjala ebe muluma. Kaiko tomanyi banyarwanda baba batunira. So, tali bisi. Ali ndikasoka tukole. Amuletere ekigere Shalom afana. Bakwetere emmere. So akuliye no nagenda kuliye. Se emmere n'ebiri kitundu. Era ziba zikutte. Kirasi emmere kankuyigiriza Shalom.
emmere ne baba ya 2,000 n'engeri class esinga ey'esatu nga terina class emmere bali ya class tebali ya bbeeyi osobola okugenda awantu nga basitunda emmere ya mitwalo 7 naye nga 2,000 gisinga so tebalya fe tulya class tulina omukisa leero bajja atwongeddeyo akantu tujja mwesibako paka Shalom aneesibako bwemutabiraba naye akazindalo kasembeze ano bwoti kaba kasika akakwate mu ngalo ekigaba kikere basika okugenda ku Baba TV naye nakishoya abaana yekyaganja show yagaana ate ekintu kiri organic ngamu kata gwe ne kasuku yo show is organic so yashira price ne chicken kyekyagitukako ye yaki ekyaliyo njerine kyekyagaana olowooza it's not organic ne but yamwe organic wala combination kata gwe ne kasuku it's very organic bichomogera you don't have a script kakatuli bagomba tutu no show ya mwenyumira nzira yakinyingira bajeremani ngamba kivako kirwa kisoya chicken amanyo okwogera shira price bya TikTok bajjo bilala tegeza TikTok na YouTube byawukana senga bali fetu basaba abantu ku TikTok nabu TikTok obutambula nga buku bye kata ne show ku TikTok yakuba no ku YouTube sina views na YouTube which means mainstream YouTube ne TikTok byawukana they are kubanga inali manyi that I thought that was going to be the most selling show in Uganda wadde ka show mu Uganda show singa amanyi mu Uganda show ya Mujeremanda airowe jiddako ne kuddako na kasoze naggulu NBS after 5 airowe jiddako no show singa mu Uganda NTV yakawungezi tubaje pankirako kana Mujeremanda tamuni myezi 2 naye mukutte ekintu kikutte balaba Jeremanda ola nanke nyinyi setting nala mu Jeremanda show noraje kati obo yiga coach ngabajiri ko ote senso abajiri ko bonanga twako ati yakulosa tolina Baba TV ngofera abantu professor nina show yange kulokusatu yesinga okulaba ubera ko liko aliko mystic olo mutwalo gumukitundu ngabantu bala eyo show njikubidde emyaka tegiweze 3 katwasana okukyaza mbaletu do amasanyalaze sanyalaze gavava ko njirese nanyini masanyalaze nyini agababulire lwaje amasanyalaze gavava ko bajongatta lero Shalom kankwe content owe kintu ekikulu abagala bamulabe abatayagala bamuleke abanyivu tebabera ko eno program abentondo temuberako njogera byange oli waddembe okunjagala oli waddembe obutanjagala okunjagala ko tekuina kyekumpa n'obutanjagala ko tekuina kyebukola ki wabula ngenda kwogera amazima nga bwe gakola ki nga bwe gali kuba tuli mu bisira by'obufuzi abafere bangi uyo nalukola bamugyeyo ngenda kubera lwaki nalukola bamugye mu parliament diru ki yagenda obubi monzise ndawo nkwate simu alo wanji neyanze bagira kyamuwa sente fe tukolera bagaga nkolera kyabazinga nsasudde batukolera mu bamasiki njabasimba kuba bukubi bakutereddekeeza omwezi guno babasasulanga YouTube kwa mwezi guwedde saba bali basasula bazungu Royal Radio gimanyi ti yesinga osasula mu Uganda musoga kati wafuna gwe balota balina ekyamaani sirabangako radio esasula mukozi okuva kwa Yera paka kwasembayo ngono mwezi tegunaggwako esimba gikubya olaba ati baga Shalom mufune emirimu egiri professional lero nakuzo mwezi mmeka lero 27 kati baga kontera ko milioni 8 mu mwezi ogwo zokolera opita wala kati Baba TV kati bali ekuyeka mpo obukadde 10 buli mwezi kasukoloza baba ngashe kola mmeka nzisimanye neza zimpa teza byenkwata kasuku wa mmeka kasuku yakwata ekibasa nadduka emisinde Shalom ngama zoba yadduka ekyanja okumanya kasuku bamuwa sente n'agulirawo ne poloti ekyanja endala yajja ne roya bwati n'atwala sente mu kikapu baya kasuku mubi yampaka emitwalo 10 weyamufunira omulimu yapake kasuku bamuwa ekikapu ziri sente sizirabangako olaba kasuku akwate olaba kasuku akkiriza okuddamu okukola ku TV bamuwa sente nyanyi bali mu TV enda ziri mu mwogereza nete zijja musobola kuba baba ye musobola kuba baba imuwa sente ezegasa abo bonna bamwogereza babona byagenze kuki ku baba ate ku baba ina freedom akola kyayagala tebalina lugezigezi ngezo TV zikola ki mwate protocol toyogere kakati kasuku eri ali uwe eri TV ya kasuku yagigula banatana muwa mushe ya kati lwaki abakike nyegani kyesimanyi kyentegedde mu nkogero ebintu ebituufu talent mainstream regulated oyina okubanga oyina sense 8 wano ku YouTube nsobola okwetunuza mu nenjogera amabina ne ku mainstream nsobola nti Shalom olinga amabina nenga nsobola Shalom walemeranga omuto gwa producer we gwe manju nsobola nti Shalom otambula ya Samede nengamba Shalom producer watunuza manyo kitegeza mbanku vuma bwasamu
otegera ku mainstream okyusa ate mpuliriza ku mainstream okola ki okyusa logic it's too logical that's why bana abana bayinza okuba bajja na concept yaki naye tugenda back producing nga bagenda kuba baama ebeera Monday lwa kusatu n'olwokutaano saawa emu saawa 2 paka saawa 3 nsaba abantu mugirabe kuba chicken musajja mulungi ne Sira Price bantu balungi tebanagaana kubalaba bayinza okuba tebalina producer mutuufu ne producer amatalinga kati fenze Kasuku tuwe producing nga tutataga producer mubuza alina ensenene Kasuku producer range ni producer alete naye waba aleta bane mwesibye ku nsenene oli mugundi mu Mama Shira njagala bajjo lyo ku nsenene njagala lyo ku nsenene bajjo ogende ngolidde ku nsenene Mayambi studio bagabira mu nsenene Airtel money ya receive basi ndeka sente kumukuba neka twatsapu yongere mu Luganda bajjo nako twakoze ebintu ebitulesi tugakola na security ya so akulo ni wansenene Mama Shira wensenene wali oyo nayo bayino batayina bye ensike njagala nsike ayirezwe 3 leta ze 3 mutwale enkopo 3 nole omwana aliyeko nenga za kulirawo mbasika boiro yabache oya leta bioleta wa maleta zena nono mugulire wano wali abantu leta zena nenyonjo tezitulaza malisha ro mutalika ina kirasa ali ebintu ebichafu ojozo otya mama sakula display bajoza mu mazi bajoza mu nyine tukula ogisenya amanyo era nsenya amanyo nojinazo obujonjo neta farana nga Shalom tompese nezifana Shalom bajjo neso batonjerega Wama welcome Shalom 256 is happening we tugamba kaswe kigambo esemye manya oli ku Shalom 256 ya subscribing thank you very much gwatanaba subscribing wesibe kushoya abana yes kati ekirala ndine bajjo professor abantu tugenda ba producing mu mwezi ogujja musubire tubagenda kuleta ekyenjawulo ekipya kati nategeddemu nti talent ya TikTok yawukana ku ya TV era kizibu osobola okulaba omuntu nga bamukyamukiramu naye sebo ffe tuwangadde ku TV ezitugenda myaka na myaka ffe tubakyaza n'omukyala n'omwewulira kakati obwanga ku muntu gwowe ekitiibwa najja nakuba TikTok nakuba YouTube nakuba TV oyo ye muntu aba amalayo naye se waliwo omuntu wa YouTube nga TV tagisobola ekyo badde okimanyi kubanga YouTube kati wabyengenda okwogera byonna byange ngenda kwogera ku muhoozi nga muhoozi simutya njogere ku Bobi Wine nga Bobi Wine njogere ku Museveni naye ku TV wali UCC besobola n'okubaninga lwaki oyogera kati wano YouTube tukola byaffe that's why nti mainstream ebadde seemu katono kati ate baba ine kyerese ekutte TV negiteeka ku social media okuleta Bashira Pride si bennyini kuleta Babajjo ne Bakasuku batikutte TV ne bagiteeka ku social media ekyo kyendowooza olunaku lwajjo omukulu Bajjo kooki omulamuzi yavuddeyo n'agamba okulonda kwekayempe kwali nalo unvoid kwalimu ebirumira bingi nnyo olwegakogera byamagezi bino byetusobola okusaga tobiteekayo byonna omanyi gwe kisho gyagifuula ya layisi tujagala tukole ebintu ebya national obiteekemu enseene ezifaanana Shalom shedde wansi katugenda kwogera n'aba intellectual tebagala byaba intellectual najja naye kusomesa wasomesa media tetuli muddira YouTube n'ogyerabira nesuyalero katusabole mejjerabira Shalom nerabira ki werabira syoyo bagamba wakubira ab'ekika bonna banange munyambe mulabe video gyetaddeyo n'okubira jjajja n'okubira omukyala n'okubira abaana Shalom tuteese kuno teri kubira bakika kulaba syo Deyo giteekayo Mutesa ayagala na bata ayagala akole ki naye wakuŋŋaana mukwano gwo bangaba obi ne ogizi bonna babakubira balaba bw'okwata video mwogisharinga buli wamu leka video yesharinga yokka kakati bannayuganda mwenna abalaba Bajjo events ku Shalom 256 bwekiri Shalom 256 bwekiri mukama wange you follow biki bakyogera batya slogan eriki it's happening tumanyi na slogan yo tagline yes slogan chechi slogan is what you use to define muna Uganda ndaba ku Shalom 256 akalu kwekayo empenjagalo kafunemu ekyo okuyiga bwebanga temusobola kuzuukusa bongo bwammwe kumanya nti ebintu by'okusinika amannyo biweddewo okumanya nti ebintu by'okusaagira biweddewo okumanya nti ebintu by'okuddingisa abantu biweddewo bannayuganda mugenda kusigala mu nnaku eno okumala emyaka emirala 8
kubakkirizagana kati ekikolebwa order zakyuka dda. Power center ekyuse ne power shift ekoze eki ekyuse luli power center badde wa Genosale Musale nga ewali amaanyi nga ba minister bonna bannabanja ba speaker bonna bagenda wa gulu kati power center eri wa Geno Muhoozi ate yonkola ya Museveni ya kiyeekera waliwo Besigye oyo yabaako nga yakomandiga government eno Besigye Kayihura n'akikwatamu Mbabazi n'afuga Otafiire n'afuga kati waliwo emabega ka waliwo olutalo wakati wa Kayihura ne Sale Musale ne Mbabazi yabonyabonya Sale Musale oyo Sale Musale n'asooka n'otuula musula mu hoteli ng'alinga atali wa government ebintu byensi bino muganda wa Museveni yasulako mu hoteli ng'azunga ne batone sempi gyabo manyize nezija nenkwa bwino nakunona mu dakiika 2 tobitya byongere ate kati okyazanga professor bokyaza professor ayogera biri kati Sale Musale n'abona ne bamuteeka ku katebe Sale Musale yasitula ennyonyi n'agitwala okukwata kkoni nga high command temanyi bwe yakomawo baasiba musibe yali amanyi bagenda mwebaza nti akutte ennyonyi y'amagye n'agitwala okulwana olutalo okutaasa abantu abayeekera yakaaba amaziga n'atulika bwe bamuteeka mu high command bamugamba bagende bamusibe nakumuteeka ku katebe kuba yakola ekikolwa ekituufu mu budde obukyamu ebiseera ebisinga okola ng'ekintu ekituufu mu budde obuki Sale Musale n'atulika n'akola ki Mbabazi oyo beewalana ne Sale Musale Mbabazi waliwo yalina Museveni omanyi yuuza Museveni wamanya ni kati Shalom yalina omukutu ogumbisawo Shalom yafuuka mukwano gwe tafa ku mukyala tafa ku baana tafa ku mikwano yayagala kimubeeza mu ntebe nti olaba Museveni yeefulira Kayihura ne yeefulira Mbabazi beera wadde ku buyinza ne yeefulira Botafiire kati anatera kwefulira Sale mu myaka 5 ndi wano Shalom ojja kulaba nga Sale takyalina kyagamba wali Muhoozi kati obuyinza buzze wa Geno Muhoozi ne Sale muganda we naye tebikola kwa kibagamba command kati omwana Geno Muhoozi asobola okukola command yonna gyayagala nga teri amukuba ku mukono Shalom njagala tubeere kati okyali mwa oyina emyaka emeka ogenda kutuuka ekizeera ozaale mutabanyi wo saawa zino osobola okukwata omwana gw'ozaala n'omukuba emiggo mutabanyi wo osobola omukuba omwana bakomamukuba ku myaka emeka kati bw'onookula n'okaddiwa omwana yalina ebintu byajja okukola nga tokyasobola nabwe mugambako ng'otya n'omugambako ng'ogamba musajja ki kati ye state Sale Genosale gy'alimu ne President Museveni mutabanyi walaba musajja wa myaka 5 kyayagala kyakola ki ekyo kya butonde Sale yavuddeyo n'agamba bagenda olaba tasobola kuba Muhoozi musajja mukulu tosobola kuteeminga musajja wa myaka ameka bagamba akakyama amamera kamenyeka bumenyesi kati Genosale uyatuukidde okukola statement nga balaba Geno byakola si biki naye ng'ate yalina power kati mu Iraq Geno Muhoozi w'amaanyi ku Genosale si Foster Geno mu bajjeno kati oli ye CDF ate baakola etteeka abasajja bano baakola etteeka lwa kwanza abantu abangoberera bokka be balina amagezi okumanya bino bwe baalitegeera nti bagenda kuleeta Geno Muhoozi basooka kutereeza UPDF Act ey'amagye efuula Geno Muhoozi commander in chief is not just an army commander wabula ye commander in chief yatwala title ya President Museveni yasobola okukyusa omuntu yenna yalina obuyinza obusembayo mu magye era yalina n'obuyinza obuwamba bw'aba ayagala ate nga kiri mu constitution bagenda okuleeta Mbaddi bamuteekawo ng'ekifaananyi ne bamala otuukiriza ebigendererwa byabwe ne bamwagala katutereereza omwana ekkubo ne bamuwa obuyinza bwonna obusembayo tebakulimba nga teri muntu alina buyinza kati nga Geno Muhoozi ekyo kikkirize kigaane muvume mwagale mukozi alina ki ate ng'obuyinza buteekeddwa bakitaawe kati Genosale ne bw'alaaja n'olwedda oli amugambako amutya n'omutya wamulabye nga kimunyiga kye bamugambye naye ng'ate bw'aba amuddamu tamuddamu nga Muhoozi mutabanyi we kati ali mu kogani kye bayita Commander of Defence Forces oba g'omuzaala kati saawa zino Genosale Musale yalina Geno Muhoozi yasobola okukwata Genosale n'amuteeka ku house arrest kati yaduumira bajjeno bonna kati ye muduumizi ate wa Genosale Musale golooza ki abaana bawamba bakitaabwe saawa zino Geno Muhoozi omuntu yekka amuli waggulu ye president mu constitution kati Genosale Musale mu Iraq tagikola ki taliiwo talina waalabikira ogenda kulaba nga abantu bakyazungira ggulu era ojja kulaba bonna abadde nga bazungira eggulu nga banoonya Geno Muhoozi kubanga power yakyuse power shift omwana kyayagala kyekikolebwa ne taata talina nnyo maanyi taata n'obuyinza bwe nga president takyasobola kukwata kuba kati omuntu yekka mu constitution asobola okukwata ku kitiibwa kya Geno Muhoozi ye president ate ng'akosa ofiisi ya president so singa kitaawe nga taata wabula nga president constitution omuwa obuyinza nti kati yasembayo ki
kati General Museveni n'amala ava kuba president Muhoozi n'asigala kuba CDF ate Muhoozi wa Dembo kwata kitaawe bino ebintu mulina okubimanya nga muvuganya gavumenti eno kakati ati kyali kigenderere ntojja weegendeze bonna abaava mu nsiko njagala ombulire ku balwanyi 27 ani akyaliwo General Kahindo Otafiire yeewummulira bakayihura baba kubadda naye Kayihura kwa 27 teyaliko bani abaliko kikona tumanyi history oba nsomesa ddole kubanga kati tulina kyo peko sindoze wanti uyawula abantu abali mu Fulonasa na okimanyi nti abantu 27 ate si bali mu Fulonasa okimanyi ne Salemu 27 talimba otegera bulungi kati waliwo abantu abali okuyekera gavumenti Tanzania n'abaana abana be basala ogenda ebusego okuyingira olutalo 27 people nzijukirako webazijukira Kahindo Otafiire ayinza okuba yaliko Tumuyine yaliko nte yaliko oyo baali bamusibira naggulu okyagaza Museveni ne Katumba Wamala nti okyagaza Salemu Sale saawa zino Katumba Wamala yataasa Sale okutoloka mu kkomero genda okwegatta ku muganda we Museveni mu batandika olutalo Sale yali amagye g'Obote kakati bamuwamba eggulu General Museveni ndoza yoga ne Katumba Wamala yali akolera mu government y'Obote akyo abantu abenkwe bali babiri mu lutalo lwa Obote yali Jeje Odongo ne Katumba Wamala oyo Katumba Wamala yajja ko Museveni ku road block e Kawempe kakati Salemu Sale ne bamuwamba Obote batandise okulira olugambo nti Museveni ono muganda wani bamusibira eggulu Katumba Wamala yakola enkwezi ta General Sale kyobola nga tasobola kukyaya General Katumba Wamala ne General Salemu Sale eno kebbo ngeri ngetali kweli mkamanga bakuulira okiwira kyenkugamba kakati tugenda tukakubye Kawempe badde akolaga ka history akakati akato nti obuyinza bukyuse kakati ffe ekisinzo tumalamu amaanyi ffe babajjo bakyagulanyi abantu betuvuganya twalabanga abanafu nti Shalom amaanyi g'okozesa okulumba omuntu omunafu siga okozesanga olumba omuntu owaki twagana okumanya nti bano abasajja buli kibakola kiri strategically baba kibaze n'okujja n'alukola mu parliament ngenda kubuuza lwaki bamugjeemu ene programu yo kaje ensemba yokola ku byobufuzi ebiri hard okujja n'alukola mu parliament lwaki bamugjeemu ogenda kwewuunya kyali kiteeketeeke baakibala kati ba mafia ne dirugoni rongo kwe kwava n'ogoba omusajja wa Seemwayi birungi biva Kawempe byonna ngenda bikubuulira kati mbadde ngamba kasooka mpe advise abantu abalaba Shalom nti essaawa y'okusinika amannyo essaawa y'okudda mu katemba essaawa y'okudda mu kwevuma essaawa y'okudda mu kuwalana essaawa y'okuwuninga struggle nti yaffe eweddewo fefeka abagirimu abaana ba Nuupu balina omuzoogo okulowooza nti bokayo benki bebali kyuka essaawa y'okukozesa obusiro obungi nga temukozesa magezi mukatona mugulu mugenda kubeera regulated bwe buno obudde nalokola abalage nti mulina okuzuukusa obwongo mulina okuyiga nowalinga nti Shalom ne bwanyiiza obwongo sibuteeka ku Shalom ngenda kusonga busonzi ku Museveni na mutabanyi we naye kakati tumaze obudde bungi nga tuli mu kwevuma kati ndabako olutalo Umadu Kiseka simanyi Saddamani Makebe beevuma kati omuntu omulwanyi ng'olina ekizibu kya Museveni ng'omusajja asobola okujja n'alokola mu parliament nasaza munaku obwongo buzotya ku Umadu Kiseka ne Saddamani Makebe kyova nagambye sijja byogerako kubanga ebintu tebizitowa kati nange omusajja omukulu intellectual nga professor nsiramu ku discuss nga Umadu Kiseka ne Saddamani Makebe Umadu Kiseka yagenda okunyamba osasula URA Umadu Kiseka yagenda okunyamba okusasula abaana ndi mukuza abaana ku masomero nonya school fees kakati singa bannayuganda tetuzuukusa bongo ne tuva muno kabampaani ne tumanye ennaku yaffe ekisinza okulemeza Museveni mu ntebe okimanyi abantu abavuganya Museveni babi nnyo okusinga ate Museveni bwe bavuganya abagala entebe ya Museveni Shalom mu Bayibuli gatosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibyo ekikola kye singa opposition yaffe efuna one common direction nega katwagala buyinza twagala bifo by'emuppi twagala ati Museveni yasooka kwefiriza bifo kakati kankuwe example Crispus Kiyonga yawangula akalulu ku mulembe gw'Obote mu UPM yeka yawangula ki Museveni yamugamba tolayira n'amugamba tolayira togeza n'okwata Bible n'olayira mu government y'Obote tugenda mu nsiko era teyalayira kuba Museveni yamanya nti Kiyonga bw'alayira ajja kuba akkiriza ebivudde mu ki Museveni yagenda mu kalulu nno kansomese Mukama akuyambe ebintu babirabe Museveni bwe yali agenda mu kalulu teyagenda mu gamanyi agenda kuwangula yali nga Kyagulanyi bw'omukola ki gwali kati kwa Kyagulanyi n'akimanya agenda mu kalulu tagenda kuwangula naye Museveni yagenda mu kalulu kunoonya mambuso ntanjukwa kunoonya kintu kyakwekwasa kubanga Museveni yamanya
bakiyonga ndo baba bawangudde balayira baba bakkiriza nti Obote alina democracy weri n'agamba buli muntu awangudde ku kadi ya UPM tokwata Bible nti okola ki kyolayira kubanga bandi wadde Obote bandi legitimizing the government y'Obote nti erina democracy tufunye ne bemo pya bakoze eki dictator ngo Obote banga Museveni akuleka n'owangula ebifo ebimu okulowooza nti ddala si mubi bali kubanga dictator omugezi akoya ababaka 100 n'asigaza ebina n'amanya bwe naleetanga etteeka lyange ly'amagye bwe naleetanga etteeka lijja kuyitanga olwo okuba nze nina numbers ki tasobola gaana ababaka bonna kukola ki afuna luuzi gyakola ki gyakulekeramu kakati Museveni yabadde amanya ebyobufuzi ekireetedde President Museveni obuzibu tukirize tugane Shalom akaddiye n'obanga katugamba oyina jjajjawo ku kyalo nga bamutenda amagezi atuuka ekiseera emyaka ne gisala ku magezi gaki kubanga when nature calls tosobola gisomba kakati President Museveni takyali soba nnyo nga dda bwe yakola ki kubanga singa President Museveni yali soba singa takola nsubiza akola ku bannalukoola between me and you President Museveni bamulimba yakwata obuwumbi 6 n'abuwa bamafia bagende bawangule ki kubanga njagala okkiriza between kankuwa ebyama nti between me and you baagala kuzza Buganda Yesu kati walabye Museveni ng'akwata ne Bible nga beetondera buki kati Museveni alina ekizibu talina kakakuuni akamuzimba kakamubba ngako kalina kumusanyusa ng'omukadde bw'omumanyi kati okimanyi waliwo minisita yagamba Museveni nti bannanga osinga n'abaana abato emyaka 17 faanana obulungi oli yamuyitako Robert namugamba mukimanyi nti muzeeyi ku myaka 10 anogenda kuba president waayo ate bino byakugamba bituufu minisita nga yamubba ssente n'amugamba okimanyi nti muzeeyi naloose ekirooto nga Katonda ngamba togenda kufa ojja fugira bannayuganda mu firiigi nakkiriza aseka mwaye ati nze ndi mubaka wa Katonda sirya enkoko tekankana sirya nnyama sinywa mwenge naye ne bamulimba tayagala tufuka ku myaka 10 ameka kubanga baminisita bamanya weakness ye njono alinga mwana muto wabaka batengerere omwana ayimiridde tengerere ne bamukubira obugalo kati President Museveni bamumanya bamukubira bukubizi bugalo ali kutengere kubanga omuntu wakadwa mu myaka ja president oddayo ng'omwana omuto bobo yagala omwana wa yavule muletere kiddole kati bano baminisita bamumanyi bamutega biddole ne bamugamba yimirira kati bamukwatako bamugamba muzeeyi togenda kufa okyaliwo muzeeyi ogenda kufuga Uganda mu firiigi kati wano omwana yamugamba nti baleese omanyi lwaki yayaniriza Elon Musk luli bamugamba nti omuntu osobola obutafa nobanga AI simanyi babiyita bi AI biki naga nti obwongo bwo bwonna osobola okusigala ng'otegeera emyaka 2 Museveni tayagala Elon Musk bamugamba nti asobola okugaba obulamu ku myaka 2 n'abaaniriza kuba tayagala bazungu kuba Museveni walabi yakute awona tugenda bituukako kati n'agamba ono omwana wa Elon Musk mu meeting waliwo nze nfuna ekigatto kyange n'ababuuza how can a human being stay 100 years na Museveni byabuuza Elon Musk ate nze njogera ebyobulima n'amugamba is it n'amugamba simanyi okola niyo balina byamusimanyi obwongo n'obuteekamu niyo sajjale simanyi biki n'obiteekamu naye osigala gwe Museveni n'asanyuka kati muwala we yamutaasa n'agamba muzeeyi bakulimba kyobula nga yagala nnyo Natasha n'amugamba muzeeyi bakulimba tosobola kuwangala myaka biki ne boona oba ofudde ndowooza robot eri ya Elon Musk ndowooza oba obwongo babuteeka simanyi bakikola kubanga Elon Musk yalimba Museveni nti asobola omubeezawo emyaka 2 ye ne wagenda guno omulinde gugenda obwongo ajja kusigala nga ye president akola ki nga batadde mu robot ye kati obwongo ye ayagala kutufuga tufugise ne robot kubanga ye kati plan zaaliko era ntunira bana aba opposition plan za President Museveni si 26 ya plan kati ye bino byonna byaliko yabikola dda Museveni kyatusinga fe tukyali mu mpuuga bajjo biki ye ali mu kubala afuze ete bannayuganda nga robot ali mu kunoonya bulamu ku mwezi kati saa zino omugamba nti mu ntaana eyo olaba n'ossaayo ekigere ekimu gulo omukono oguleka ku kkubo ofuga akukikola Museveni kenyini yagamba mu lutalo bamubuuse ente nga n'abagamba nti bw'obuukeeto wangula ki Museveni akola buli kimu atryinga buli kimu ekimubeeza to keep him in power that's why yayise bana ba satellite kati bwe yalabye endowooza nga bamulimba contract negoyinga longo so teriiwo kuba simanyi kubanga zikigato wanga ngamba yesiseemuuka emabega luli yali afunye interest kubanga bwe bamuteeka mu firiigi n'afuuka robot ndiasobola tufugira mu robot emyaka emirala bimeka 2 kati ye musajja gwe mukola ki gwe muvuganya mu opposition nti President Museveni agamba ekimuwangaza tanywa mwenge
bamulimbalimba nti bw'olya enkoko otambula okankana ng'abatamiivu ne n'agamba talya nkoko. Buli kintu ekiremesa Pulezidenti Museveni okuwangaala ku nsi takikwatako. Bamugamba toyagala bakazi, abakazi bajja kukutula omugongo olemale nga Bashir. Ne bamugamba tolya nnyo kawunga, ne bamugamba aliyo buuto obuugi nga buli muki ti obuugi obuyina gye bubustingamu immunity n'obwongo kyovula nga tava ku buki ku buugi. Buli kimu kyakola Pulezidenti Museveni n'omugamba saawa zino kati nkugamba ekintu kye kitasoboka kukolebwa nti keeranga ojje masanganzira ng'owanise emikono ng'oli bwereere kijja kuwangaza kijja kufuna Pulezidenti emyaka emirala 2 akikola nga Katonda. Ate bamugamba Pulezidenti yita obwereere ng'owanise emikono obere ku ntebe. Kakati opposition yo omusajja gwekola ki gweriko kubanga njagala okkirize nti yasoma obutabo bwonna ba Mahatma Gandhi ba Machiavelli amanyi buli science kkiriza Gana Museveni obumaga tomwagala ekafulu w'ebyobufuzi mu Africa. Kakati ki ekitulemeseza ffe babajja aboogera nnyo ku YouTube zammwe we undermine Museveni. That's the major problem of opposition. Nalabye Bobi Wine nga yogera ebisoga wesakiriziganyiza na Kyagulanyi kubanga abasoga owavu obatta tebalina layisinsi za bikajjo tebalina unity. Ebusoga omukazi aweeka omwana ku luguudo ng'ali lubuto teri family planning. Gwe nga Kyagulanyi bw'ofuna omukisa ku busoga wano todda mugamba nti Museveni fala. Tosobola gamba Museveni fala ng'ate yagobye ne Nalukoola fala n'agoba Nalukoola mu parliament ye fala noganze nina obukodyo 305 Museveni alina obukodyo nanze nina obukodyo 3 naye nga n'akakodyo akalemeza Nalukoola mu parliament kakoze eki kati awe wali amaanyi ga Museveni eno program gikolera bagezi nti omuntu gw'oliyita fala n'akuleka n'ogenda eggulu ku radio n'otambula taba musiru ate gwe abafala gwaleka ogenda ogere byoyo kwa ne bojja n'obuvuma. Kakati kankuyigirize lwaki nkonda embinga nnyo okuvuma nti Kyagulanyi mwana mutali 35 years at 640 Museveni ng'oggyeko ebya woofiisi muwe ekitiibwa ng'omuzadde. Mpulira bulungi muwe ekitiibwa nga ki ng'omuzadde nga taata nti Museveni nze bajja ompala na Museveni pulezidenti kuba njagala enkyukakyuka atufuza alooza ne roboti yegenda kukola ki nze obusungu wange buli mu woofiisi yaki. Museveni n'akeera kati kanikubula Shalom amazima naga nti bannayuganda mbawadde obuyinza bamwe munsonyiwe nze nsooka kumu kubasooka osonyiwa Museveni. Kakati abantu kati beetaaga message egenda bajja mu nnaku ebakola ki abantu tebaagala bino nti bajja avuma nnyo Museveni kubanga okuvuma Museveni tumuvumidde emyaka agasi ya pulezidenti twesosodde nti Shalom olimbega oli munyampi tafuga. Kakati omuntu omugezi okola otya okyukya strategy nga Museveni. Mbadde nkugamba nti Musale yabadde n'obuyinza kati buli wa muhozi eyo neba strategy. Kayihura yalinako obuyinza ne bugenda ewambabazi tumukunde n'akikwata ebaki Museveni ategeera nti strategy yange bwenakola strategy ya Kayihura emyaka 5 nefering eyambabazi tejja kukola ki eyambabazi we nefering eyasale tejja kukola ki olina kuba versatile ngo limbo bintu by'okuvuganya Museveni. Kakati mbadde nsuubira Nuupu ba ebibiina byonna mu bwangu ddala nga bakagoba Nalukoola bakole joint press conference bagambe bannayuganda mwena bwe twasubya mu tusonyiwe tutandise okumanya nti omuntu gwe tuvuganya talina nteekateeka ziva mu ki mbadde tubasaba mutuyambeko nga mu abantu twegatte tufrontinge wano single candidate Kyagulanyi kubakkiriza Ghana PFF yasemujju bwe yegatta ne Kyagulanyi ne boogerezeganya ne bakola ogabana bulungi ebifo tuwaba lutalo nanti bali mu nteeseganya waliwo enteeseganya nti mbadde sikimanyiza nkuwa amagezi ge balina kukola nze wano mpa opposition magezi nomanya nti Lukwago mwetaaga Semujju mwetaaga Winikiza n'otulwa n'abantu ku board n'ogamba akaluke kubanga kana akalukiriza Ghana mu Katonda muggulu Museveni tagenda kuddamu kuwa Nuupu babaka beeyina. Kati kankwe n'ekyama kye mutayagala kwogera nankyogeredde wano yali Masias Mpuuga eyakola ddiru ne Museveni n'amugamba buli mubaka w'NUP awangudde tomugjayo. Museveni yali amaze okukola enteekateeka egaana buli mubaka awangudde okulangirirwa owa Nuupu. Bamuyingo bameri yakyambadde tebandivuddeyo singa tezaali ntezaganya za Mpuuga. Kati nkuwa ebyama byotokola ki era njagala nkubuulire Mpuuga okukola ekibiina temula nti mumuvuma. Mpuuga si musiru. Mpuuga is a good negotiator. Mu conflict resolution bagamba you have to be able to collaborate to negotiate
You have to deal with the conflict management skills. And to compromise. And you have to compromise. You don't have to be radical. You have to be radical. Enkola ya Kyagulanyi kituufu ereeta obuyinza, ereeta omuliro naye okubeera radical ennyo tekireeta extremist tekireeta buyinza. Kati empuuga mukana akalulu akawandiroza n'ebintu byeyakola nga Kyagulanyi tabimanyi. It was empuuga zimaanyi okukkiriza kuba Mulima Mayoni Kibule yali asiibukudde n'amagye nga bagenda gana okulangira Mulima Mayoni. Yali empuuga zi negotiation eyagamba gye bateesa ne Museveni ne Sale Kyobe naga ababaka baffe baleke bakole ki kati kino kyekugamba ogera kirako mu kalulu kano kati diru ye Kawempe yali bweti bagamba Museveni nti bwe tuwangula Kawempe tugenda kulaga bannayuganda nti Kyagulanyi bamukowa mu buki mu Buganda kwata sente ozituwe tugende tunoonye ki akalulu Museveni nakwata 6 billion to 4 billion nazikola ki n'abaga kana akalulu ke Kawempe manduso trigger kulaga bannayuganda nti opposition yekoze eki enafuye kakati abantu beyawanga bwomanyi nti wabawe ebigwate biraze ne bazanya bubiddiiro kubanga abantu abazanya akaluka nalukola basiru mbakubanga azanya akaluka ate sandikutte jjati kuba bantu omuntu omubbi omutufu abala smart kati nkuyigiriza bufere nandikoze omukwano mu bantu nenteka sente Kawempe nenziba bulungi akalulu nga teri gwenkosezza nga buli mwaga kituufu kakati laba ate babirungi bana basemwayo babatamanya bwe bakyusa strategy y'abana ababbi oba nabo bawulira mutima mwe government ya Museveni yaddiru bayinza okubanga bamanya nti bali babawadde obuwumbi 6 ffe katukozesa amagye yowaddiru yaabwe ne bakola report Museveni nabaga nti amagye omanyi muzeeyi nagaye bagenda kumulimbalimba ne bamugamba nti amagye ge gatutidde obuki n'agoba komanda yakudomera ebikwekweta ebyo bijjaati kubanga of course akulya semwayi abayino ddumire yasembayo no police baana namugamba ati nkolaga Museveni talina mukwano mukano namugamba kati jeno birungi otulemeseza akalulu kola ki ne bamuteeka ekkongo naye nga ate amazima gali nti Shalom between myandi mu Katonda mugulu nga ndi ku channel yo Kawempe teronanga ko Museveni okumala emyaka 2 emeka kakati okumanya bana abasajja bavaako ekisa ne bategeera nti batuwangudde ne beesambira omubokisi okufuna kye banneekwasa kubanga between myandi teri wa opposition ayina maanyi gasobola kujja kusamba bu box obwo kubanga n'ababba ssente bamafia mwabalaba mwena mu kamera ne baga katusamba obu box tufune emmanduso naye nga mu Katonda mu ggulu bagenze mu koti nga bagamba nti basamba obu box bwasevinga Nambi kuswala between myandi na Lukoola yali agenda funa obulwe emitwalo n'egikudda waggulu kuba era omuntu yaleeta ekintu ekyo yataasa nnyo bano bamafia ababba biliyoni 5 eza Museveni okusamba obubokisi obwo kibeekwasa nti babbi obululu ki naye njagala between myandi waliwo opposition alina capacity esobola osamba akabokisi kakati ne bagenda ne batomeza president ne bamugamba nti bakubbye akaki kubanga baali bamukomitinze nti Kyagulanyi yagwa famani tukola ki kajukira bamuwa mixed reports bamugamba Muzeeyi Goli konga benagambye Muzeeyi Goli n'amaanyi naye ng'ebyaddala Muzeeyi taliiko ebyaddala Shalom ne weesimba ne president omuwangula lwaki omuwangula nsobola okuwangula president Museveni nga mwesimbyeko aga Katonda Katumba oyo asobola okuwangula president Museveni mu byalaali kubanga president Museveni yava ku nolwabo yabadde yeetonda yagambye omukwano gwe nayina yagaana okumanya abitegeeza amanyi lwaki teri kintu kusala mu kuyita wantu nga bakubira endiro nga bakwevuma bwevu omukwano abaganda gwe balaga Museveni gusinga oba president bwayina baganda twamwaga teri kintu kinyuma ng'oyita wantu nawe oyita bakola ki bakwagala kati yagaana okumanya nti yeesibyeko ababbi abaziyiza services z'abaganda abanaku si baganda bokka n'abasoga sagala kubatwa ibolistic n'abalango nti kana akakundi tekaagala Museveni kamwagalawo ababbi babbye nnyo bamanyi bwadda mu bantu baddamu ne bamwagala bajja kwata balina kyakubba kumulimbalimba gabe na gavumenti yakadduwa bamulimbalimba ne bamugamba kati Museveni bamutambulira mu mutiisatiisa ntitugenda kujjako era kati awatali pressure Kyagulanyi muntu asinze okusala security Dr. Besigye security ye muntu gwesinga okwagala bakubanga tiyagasi bakayikola budget yateekangawo embeera naye kati Kyagulanyi muntu atateddewo mbeera security gyovanga ate mwagala bwe mukwate mukubira ddala agaanye okugiterawo embeera okukola ssente okitegedde bulungi ekugamba kubanga tewabadde activity nga ku Dr. Besigye jukira Besigye nga yambadde gomesi Besigye nga bayitawo okutuwaaka nga bakola ebintu kiki kakati Nalukoola amala abawangula bagamba tugenda kuzaayo tutya ripooti w'omusajja yalina minisita omu yagenda n'afumba Museveni amugamba Muzeeyi omanyi omuntu omukulu oyina engeri gy'omukwatamu ng'oyogera naye
namugamba ekituufu oswala bakuwangudde wa ekawempe nengoyedde baali bateekayo dde emisango nga tekisobola kukola ki ate nga n'omwana alina obusungu obwaddala bannayuganda akaluke mugendamu kazibu bwe munaakosa kuno okuwoggana okuwalana okuvuma agakana mugulu temujja nafuna babaka 15 ate ng'obudde mukyabuyina ate ng'obudde babuyina balina emyezi n'okwetereza okuva muno saakasi gwe bakola ki manyi bannayuganda balina ekizibu baagala kubazaamu ssuubi tebaagala mazima bw'oyogera amazima bamulabe waabwe bakulaba nga atayagala nkyukakyuka ate nga waliyo abantu fe abaagala enkyukakyuka nze sifa yani aleeta nti kubanga Shalom abavubuka nga fe emyaka 3 mu 5 twagala change omanyi okubanga nkulidde ku mulembe gwa Museveni ngenda fira ku mulembe gwa Museveni kumanyi engeri ekintu gye kirumamu bwe kityo kale lwaki sina buvunanyizibwa kuleeta nkyukakyuka naye ate bino byenjogera ate bye bitereza opposition neyeekyekingamu nasanyuse nga Kyagulanyi alirira aliwa lango agezaako naye singa yabikola dde emyaka 3 emabega ate kana akalulu kazikuba tebalina bagudu negotiator nga bampuuga abalimu bonna bapakukapakusi omuntu mwomugezi mu opposition gwenda bamu abadde Lewisi Nalukoola Ssemujju Ssennyonyi ani omulala gwolaba Seggona ani omulala kati abo basajja obeetaaga naye ojja kulaba nga bano baagala kujjayo Ssemujju nga bamuteekako ekiyenje yita Lukwago yita Ssemujju yogera nabo Ssemujju nyamba mbakinga tunula mu kamera ga Kyagulanyi ye president wange kyekira sigenda kuteekako muntu Lukwago bali mwezi okamufunire we muteeka naye bali mwezi bamusolidde plan ya kumusuula batasobola kuwangula sigwe Katonda sagala kumugamba sagala kumuteekako statement nene bwetyo naye omuntu ayagala entebe akola bwati tateeka olutalo wakati wa bali mwezi na Lukwago kiriza gana Lukwago ne bwatakuba asobola n'okubba obubbi obululu ng'ayagala kuba experience gy'alina mu kifo ekyo yaki yamaanyi kale gwe kikukuba boleeta bali mwezi ne bamukuba bwino okwogana ku social media n'obona ogula babulooga bavume Lukwago tebena kibagenda kumuggyako wadde ki abantu ba wansi basigala ki naye omukulembeze omugezi akolale tukole alliance twegatte tukolere wamu nze Kyagulanyi nze mbakulembedde bwe nawangula Lukwago nja kuwa obwantu n'ejjeno Ssemujju nja kuwa obwa vice Ssenyu n'oba omwagala ng'olaba Ssemujju alina byasinga Ssenyu ozanya kya Museveni akwata omuntu gwe mulabanga omulalu nabbanjiramu obwa prime minister kyogamba abagezi tebaliiyo muyiga okuzanya politics ne bino byenjogere mutabikole opposition yonna ekoma 2026 era ekiriwo bali mukola smooth running muhoza asange nga buli kimu kyaggwadda kubanga olaba mujaga kino oyigemu ebintu bibiri olaba Museveni yasooka kujjawo bajjeno bandisumbuye muhozi batinenfunza obalamawo batumuko olaba yasooka bayibu kati mwate ffe abawogana obwogana kakitegeeza okustopinga muhozi project ne project za Museveni tulina kuba bagezi si boogezi we have to be bagezi not boogezi kwate na kwagala buyinza kati omululu ate guyitiridde mu opposition bali bateekawo akakondiva kufa babajja batatya kuvumwa nga bamanyi bojja n'obuusa abantu amazima nti toba waabwe naye nze okubeera owaabwe sirina kyenfunamu nze njagala kuba wa Katonda bwe zigenda njogera amazima ku Shalom TV nga ne Katonda alaba njogera amazima tebinkwatako gwe ne bw'oyasama ne bw'oyomba okuva ku makya ne bwoga gusajja ogutogenda kumpa mmere nange sigenda kuwa mmere naye tetujja kukkiriza ggwanga genda mu mikono gy'abasajja bano nga naffe abalinamu ku magezi tusirisi kakati Kyagulanyi addemu ayitiriza reserve force Shalom oluwa wakubanga naye kakati akiina ekyo ye Kyagulanyi obuzibu bw'alina amanyi nti bw'omuwaana gw'ofunamu kyovula afe abamu twamuvaako twogera mazima Museveni tasobola kusula nga tamanyi jjeno bwe bw'alidde Museveni oba wali kali kankuwa example naze kusomesa Shalom waliwo omusajja bamuyitanga Sezi Kyeye yayinanga olupapula lw'amawulire nga akuba nnyo Museveni mugezi kye yakola nga Kyeye avuma nga Museveni anoonya ani Kyeye ng'amuwa omulimu n'ategeera ng'anoonya trap wakwatira Kyeye yabba bazaali miliyoni 3 bazaali mmeka n'amutwala eruzira Kyeye yava Museveni n'asiba Kyeye olw'okulya enguzi nga tamussa bino bimuga nti Museveni dictator dda nkulaga amagezi g'obukulembeze gakola Kyeye ng'agenda eruzira nga savinga emaka gye yasavinga yakomawo alokose Kyeye yafa bodaboda olw'ebirowoozo ebingi ne byeyaliko yali asereko oba byali birowoozo oba batamu tesikola ki naye mukulaga Museveni ng'egye asasulamu abantu abamubonyaabonya Museveni tadda ku TV gamba gwe empuga oli mubi oli musiru nedda afuna trap mwakwasiza Kyagulanyi bwe omanyi ti empuga mubi
mwongere obuvunaanyizibwa tobadde vice president wange wa Buganda kati nkuwadde nation omulinda agwe mu trap omukola ekintu kati Kyagulanyi kyeyandikoze empuga okimanyi yandibadde amwongera promotion Museveni bamanya nti Kayihura amulyamu olukwe ne Kagame nga babimugamba yeyongera Kayihura contract endala emyaka 10 obugumiikiriza mu politics kintu kikulu tosobola kukola bintu nga bajjo n'owangula Museveni mugezi kati bwe yamwongera emyaka 10 okumanya Museveni mubi yakuba n'olukuŋŋaano b'ekiso n'agamba Kayihura is a good cadre Kayihura n'avimba Kayihura is a good cadre musajja n'alowooza nti bamwagala waayita wiiki ezo Mbabazi lwava mu office Museveni yamulima nti goddako kendo otegeke empale ogolole kati Kyagulanyi lwaki nti ebintu bimulemye kati nti ebintu abikwata bubi kugambye empuuga mu UNUP abadde good negotiator tofa ku zino milioni 5 tofa ku sente zakolaki naye omufuna muki kati empuuga mu bwa vice bwa Uganda bonna agenda akola amanyanga ogera ncha mugaba kadi ngabono nyumbaka wanyende mukungwe ompulira nga meeting ya kadi enchoga mpuga tumumye kadi lwaki na kino mpuga bomubazi tabatalina na budde abawe nze singaze nze nsolo fuge gwanga kitufa abawedde nesi bino kati bawadde mpuga okwetegeka kati akoze ekibina kyo bifuza kirankizi mukatuna mugule political party bayi lwaki Museveni agitekawo egenda kujja kendeeza Kyagulanyi nga babubbi Museveni ajja kwata abaka ajja kwata babedi bagame DP gundi ani Museveni manyi musajja mugezi yalaba anti international community mutaddeko pressure n'agamba mugende mukole omanyi lwaki yatadde ebina by'obufuzi byonna kuba njagala okkiriza Uganda Shalom Museveni atufugira mu divide and rule Balukwago Bobi Wine banakola otalo ne Balukwago bajja funayo abaka bebatwala aba PPF then mpuga afunayo bakolaje funayo abakabenga batano bano bonna bafunayo abakaki bakikola batya kendeeza maanyi ga nupu tebagala nupu abadde abaka tebagala nupu efuna leader of opposition gwekiriza gana nti Muhoozi ajja genda okujja mu parliament nga nupu yagwadda ali bino byenjogera njagala eno interview gitedeke oba etambula batetambula gwe gitedeke for difference mpuuga nupu ekoma 226 okuba ey'omugaso nti nekye yabana Uganda tebagala muntu atalina result sayogera boogezi ngoyogera boogezi kugenda kubanga kati nalabye speech y'omukulembeze wange ebusoga ng'emalamu amaanyi ningamba n'ekiki kino omukulembeze yeetagayo ba think tank abalowooza abamanyi history wa Uganda abamanyi history wa Museveni abamanyi ebizuuya bana Uganda ne solution yabyo sikwogera boogezi kuba kati ebusoga yayogedde ki tewali kitwayizeemu kati yeetaaga singa zinamuwandikidde speech eyo nadde mwe namutemera mulage Busoga amafactory ge yayina abakozi be yali ekozesa kilomita z'enguudo ze yayina cotton pamba gwe yaproducinganga ompulira bulungi nkugamba mulage ebizibu ebiriyo kati nti Nalufenya abazadde bafa tebalina panado ekireeta ekyenguzi bana basajja baddira baganda baabwe ne babateeka mu malwaliro ba PS ba Dr. Diana balonda mikwano gyabwe baganya okuwa abaana b'e Busoga bennyini emirimu ompulira naye tukoze tutya munegatteko nze nga Kyagulanyi Ngobyo wammwe bwe tunakola nja kukuteeka nga regional centers regional job centers abaana bemutwala visa mwe mu Abasoga bya merit nga bya specialization na technical know how not technical know who tugenda kulonda nga Abasoga tugenda okuemployinga malwaliro awo tulaba Omusoga wali amusoga mu Norukwe kiba kizibuzi ate kigenda kikola ku regional level bwe ngenda Bakalomoja mbawe ekyo bwe nzije Buganda baganda kale mwe mweriemu Olukwe nze Kyagulanyi nze mbawadde mbatadde nze speech Kyagulanyi zalina okukola naye azana Museveni fala yagambye Museveni alina obukodyo nze nina obukodyo 3 obukodyo abantu bagamba bukozese simanyi bahandula abapuli kubanga manyi lwaki njogera ku Kyagulanyi sigamba nti simwagala nenda bakekatiko kake tukola ki ketulina mukatuna mugula omwana oyo bwanaagwa abaganda bagenda tujoga kino nkigambidde ku Shalom bagenda tujoga bana abasajja bajoga oyo mwana badde atuledewo pressure era omuntu yenna ali emabega wa Kyagulanyi okugwa Mukama agenda kukuba ekikolimo singa Kyagulanyi kati ngoyagala okukola ti bannayuganda bagenda kubona kubanga 2026 ku strategy gyalina siraba bwetwala Museveni bagenda kubanga batufujjira amalusu kyokka ffe babajja abandi badde bamugamba bwogenda bugenzi ku nupu ne bakuyita mbega bajjaga lwaki abyogerera ku TikTok tomulumba naye ne bwomunoonya omuwa amagezi naye baamuwamba ne Kyagulanyi ade muwambe nga Museveni baamuwamba kuba naye abantu bamwagala bwatyo nga zoliga nga bamutegeerera tebaagala bituufu akole ebintu bigenda kuyamba ggwanga osobola omunoonya n'akubula kati ngaovukosa amagezi olina gamuwera ku Shalom TV
kuba bali abamufunamu bamwagala bw'atyo abere wakusaagirira nga Museveni bw'afuga Muhoozi bw'ajja. Ne kati tuligamba ki bannayuganda Shalom amanyi ge twakozesa 2021 tuligera baga kubanga mwagamba Museveni alina omwaka gumu musobola. Ne mugamba ina tubikwasizza. Kakati abantu oli bagamba ki? Kwano boga kanonye kyali wange mubulire era ba mafia balema. Waliwo abamwefuga kati bakuteka baga balese butwa. Baso Shalom oyo mulaba alese butwa. Nga bo bakimanyi kubanga ne Museveni ke kabadde ke bamukola buli side ina ba mafia bakola ki? Wakati speech ye Busoga yabadde genda vayonge ekuta ne Basoga bano bagamba no bayayi. Mukatuna mugulu Museveni yejja w'abayayi. Era ekintu ekigenda osumbwa Muhoozi mu kufuga kwe bwali bazinja kuba nagenda de Congo. Nagaze Muhoozi bwafuga ngenda Congo. Zisikie baranga mu na Uganda. Tojakiza Muhoozi. Sibiri mu ebyo. Kakati ekizibu kya Muhoozi ne kyagenda ofuna nti Jerusalem ne Museveni bageze ebyaddala. Okufuga abasajja nga babajja abagezi bamugezi. Ate Muhoozi si mugezi nga taata we na Jenani. Kane agenda kuleeta enkola ya Jeno Kagame jaloza nti ekola wane Uganda. Neerabira nti wane Uganda amawanga tuli mangi. Tulina amadini maki? Mangi ganja. Tulina ebibiina by'obufuzi biki? Tosobola bifugisa na mukono gwaki. Manyi lwaki Museveni atufuze abadde tolerant bajja amuvuma n'atambula. Ne ku Muhoozi twajja kubaawo kumugamba nako. Muhoozi andabikira nga twajja kuba na opposition ekyobulabe. Era Muhoozi mwena ato sometimes ngamba mabagala enkyuka kyo kuba tumuleka jje kwaye muntu wa mwangu okuwamba mu dakiika 2 atali nga taata we mwangu omuntu w'obusungu nalaba interview nagamba mumulete mukuba emiggo mwangu ajja kuttayo omuntu omunga Amini bwe yatajja ne ruumu n'avaako. Muhoozi ye version ya General Idi Amin ey'abaasoma kidunga kinene. Muhoozi ye version ya Idi Amin naye ate be bakolera eggwanga. Idi Amin yakolera eggwanga ebintu biki Uganda yetaaga dictator nga Muhoozi wanga Museveni. Manya nga Idi Amin wanga Muhoozi. Nti omuntu atategeera nnyo bigenzi wala yasobola Uganda. Ate omugezi ennyo nga Museveni asobola tukumira mu bwavu okumala emyaka ameka. Nani? Ngambye omuntu ngambye nkwadde ekizampo. Oli musi. Mama mbajukiza. Zira ko malo ngankiri yalinge. Bana wange na mubezi ngambye omuntu atategeera nnyo nga Idi Amin. Yasobola okutereza Uganda. Mama mbajukiza abantu. Manyi oli kisiru Shalom. Shalom toyina magezi. Shalom toyina magezi. Bana bamala ati Idi Amin yakola ebintu byaliwo. Buli kimu yakisaliranga mu busungu. Ne kati era abangamba bamanyi gende buli kimu yakisalirawo mu busungu. Okitegedde bulungi? Abali abayina. Kati ayina mu DNA. Leka nange tukomere bajjo nakyoyogedde collection esangibwa kwamu tukyatamu tuyerekeza just kukasa togafaako basa ku Channel of Liberty shop number 37 138C eggulu ku Jomo Kenyatta kuba ku 0770883968 esena zileta aba Kato collection mambuza engoye carpet bed cover byonna ogambye mu Amini ogaye Muhoozi ye version ya Amini eri upgraded ono yasoma na Amini abakubanga yasomanga Muhoozi yandikoze ebintu but where do you think what went wrong, which deal went wrong in Kawempe? Deal yagenda wolonga ababba sente za Museveni nga bamulimita ino bwagizi mu Buganda kuba strategy ya NRM munagigambye nti balina okulaga Uganda yonna nti Kyagulanyi yagwa ne kibalemerera na okubba ne kubakola ki ne kubalemerera naye kyayamba ekyo balina unit walaba Lukwago kaddala kanalukola walaba Kendero Kyamuzi nti buli omu yali akuuma kalulukani buli kibiina kyonna kyali kikuuma kalulukani nalukola gembanyi agali mu kwegatta genkola ki gwoyogerako ne bageragenda mu kaluka president mu katula mugulu nga bali disoga pati balina capacity kuuma kalulu nopu teyina capacity na bina byafuzi kukuuma kalulu nga Museveni agala okukabba bwe bato yina capacity wegatte ne banno olunaku lwe tugenda okulonda tufena tukuuma kalulu ka Kyagulanyi lwe tulonda aka Lord Mayor fena tukuuma ka Lukwago lwe tulonda aka Ssemujju fena tukuuma Lewis Lubongo ya tugenda kuuma Kalize Mpagira Lewis Lubongo lwaki nze nasazeewo okudda ku bagezi Mpagira Lewis Ssemujju Lukwago Jowero Ssennyonyi ali omulala nze sobola nebyanne masaagala omanyi lwaki saagala saagala kulimbalimba abantu bano tengenda bakyusiza obulamu nga gavumenti ekyali nfu kati nze ninga Amini saagala kukolera mu system nfu bajja kubuuza kyebabuuza opposition bwema Museveni temumufuna lwaki mugenda mu parliament kwa between me and Shalom parliament ya Museveni kwa parliament nga temusobola nakulemesayo kabiru kamu munajjako mutya Museveni
nga nakateeka akamu kabalemi nga bagobye babba nakwedde obulu ne tudda mu kwogera kati bagobye nalukola naye nalukola kyagenda okukola yakoze apiiru kati nalukola tagenda kuva mu parliament kwabo aba yakoze apiiru naye akuba nti obwangu bakozesezza omuguba ate obwangu bayinza n'okukozesa kwa apiiru awaliwo kyesimanyi naye nga nalukola amagezi gabadde akoze malungi bw'okola apiiru kooti ekuleka muki apiiru netwale kubanga nalukola okulonda kubulayo emyezi emeka kisobola obbaawo naye ate okinawulidde ayinza okukola apiiru naye ne bagamba ne kooti nekisazamu ne bagamba wadde akoze apiiru naye asooka ave mu palamenti tebasobola tekisoboka alina okusigala naye kyenkugamba emyezi girimeko kulonda kukoleki ekitaasa nalukola kyokka omulamuzi akusembayo chief justice Owinyiddolo alina okubuzaabuza Nambi okumala emyezi 3 agenda okivaamu emyezi 3 nga bagenda mukulonda kwa bulijjo ate mukulonda kwa bulijjo era President Museveni yene yakubalidde ekintu ekyo tamanyi munnabyabufuzi muwumba tuutu mpuliriza muwumba tuutu nti ate kyayongedde nalukola amaanyi obadde okimanyi nti Kawempe abantu tebalonda nnyo okimanyi nange ngenda nonde nalukola a by-election shall not be held under this section within 6 months before the holding general elections. Tuzayo bangaki. Emyezi 6 ku 7. Ekinene tubalonda kwa teri kulonda. Kakati nalukola apiru yegendo tusobola kujayo nalukola ne badda. Kati ono omulamuzi atakimanyi ekyo omulamuzi yasaze guno omusango. Yakoza order. Kyagulanya alowooza nti ebyokuzanya ne Museveni bikyaliwo. Kati Kyagulanya ne opposition Museveni abalagako Museveni atandise okubalagako muzaako ki. Museveni ali kubalaga nti opposition inafu nnyo nze njiwa ku buyinza. Tinsobola kujja nalukola ne mulwa kimukola era bagenda kudda mu crying bakwe press conference beekaabye kiggwe. Abantu bagamba tugenda mu protest vote ekitandika kati Kawempe. Protest vote. Tandikirewo ku protest. Tandikire Kawempe. Musajja abawadde mandu so zonna. Akutte kuteeka ly'amagye najjayo nalukola. Naye Museveni bali akyakikola. Bateeka opposition ku minzaani nti ddala ina amaanyi obe kuba bukubi mudomo. Tuchechile Kawempe. Kali Museveni abikola intentional akyekinga. Kwa hiyo tulaga mulimu okufa. Agamba kati wenziyo naluka kandabe. Museveni ali mukola ba signal dal opposition ina plani. Kuba bote bwe yabba akaluna akola bino bye bakoze nalukola. Museveni yagenda mu nsikonga wakumeka. Kati Kyagulanya bagala kulaba zaako ki. Bwana Adam press conference. Era bakikatula nawe ali mugundi. Bwana Adam press conference. Na wandika ku Twitter ne Facebook ne bikoma. Kibagenda okola 2026. Wakati step edako bagenda kutema opposition ebyobufuzi byonna. Bagenda kubabba babene mu bibiro. Omuntu wikagwa jjo koleka gubonora bayisemu ya jjo kuba atalira diko. Kati ze sansira muganda wange wayiso omufumbira kuba gwempagira. Ne wayiso omufumbira alira diko nnyo. Ba DPC bonna bamwewerera. Yeah? Abagamba wayiso okuwangula ati situfa. Abantu bagamba? Lwaki? Bampu abantu bonna bamwewerera. Ali extreme ngabo laba Kyagulanya. Ni ate Kyagulanya ali extreme ne ate badai nayo ba 100 basegona. Abawoya. Kubanga ebyobufuzi ekibuli tekirya. Amagezi omanyi lwaki bagante amagezi gasinga obusungu. Gomanyi lwaki kati njogedde empola bagenda okuyiga bajja kuyiga siwoganye. Sikozesa busungu abayiga abanayiga ne bana babiri bajja kukola ki? Naye singa njogeza busungu message yange yandibuze. Kakati omanyi lwaki nkugamba nti Wayiso ali mu buzibu obw'amaanyi nti abasajja bamutaddeko amaanyi. Zoro afande yangamba Wayiso anditira ba customer bangi nze nange Wayiso omwagala nnyo ne bangambi okuwangula nva mu magye ane Wayiso wange nga te ye musajja asobola okugenda awo n'akyankalanya parliament kubanga parliament erimu Wayiso erimu Rubongoya erimu Ssemujju Nganda erimu Ssenyonyi mu Katonda ebeekoze kubanga Wayiso atukiikirira ffe babajje bafulu figure Wayiso lwaki akyekirira kubanga alira diko ategeeranga ffe Wayiso ali versatile bomusanga ba diplomat bomusanga bayaya Wayiso ye wa street tetumuvaako tumwetaaga naye kakati obuzibu obuliwo ezitula diko maybe kijja muyisaawo tasobola ngo oyina Anita Amongo yagala wakola history polisa oyina Anita Amongo bino si bya history bino byasanga lwaki kikubuuziza waliwo omusajja omu eyagamba mwabakola history mukimanyi the problems not shall not be solved by words but by sword and blood. Kakati aleka simanyi bibakola ebyo bajjayo nalukola ayina ne connection ya liro ya wa DP bakigamba nti n'endagaano ya DP ya mawu yagitunulamu olete Wayiso omusajja wala nena kyakoze naye ffe kati twagala abantu abali extreme nga Wayiso naye kakati ate asooka akweka obusungu omuntu omugezi akola atya Shalom obuzibu nawo debate ogisiza omuntu omugezi extreme tajiraga kati nga tanagenda na ku ballot agiraga wali mu parliament nga amaze okuyita eno
extreme geno Zaake nga yagiraga. Zaake taatawo kimanyi nti kyasalawo emiti yande kiddibwamu. Zaake omuyita saizi yo. Ngomanya mirimu taata wa Zaake engeri gyabeezaawo gavumenti eno. Zaake mwana wa munju. Gamba taata wa asobola okusevinga. Nze jjajja wange nakimu yalwana yansevinga. Ntayanja okusevinga. Yansevinga. Bali bagenda kunkwatira eruwero n'abagamba mukwate ku mwana wa. Tayina we yakusevinga. Towakana ate kati gomanya connection. Ayya! Bajjo tolina connection. Genda obuuze lukomera wonna. Museveni yasooka kubba ntezaani. Yabagamba mukwate ku mwana wange. Abantu basiba bakaaba Museveni atwera fe tuva mu bikasebe ebyalwana. Tuba kulimba ngati mu gavumenti oba tolina kusevinga osobola okubeerawo. Kakati Zaake taata bw'agamba nti muve ku mwana wange. Zaake balina pulani ya kumutta. Sigati yali mutabanyi wa Butebisinga yafadda. Zaake. Togenda mu lutalo nga tolina backup. Kyagulanyi ekimutaasa muyimbi alina abantu. Numbers. Kati Zaake alina kitaawe. Bajjana jjajjaawe. Nina jjajja wange. Nina n'abalala b'otamanyi. Kaswa alina Stanley. Otegedde. Nina n'abalala b'otakola ki? Betamanyi. Tosobola kuva ngo ndeetako amagatto go. Ku bajjo. Otegera kye nkugamba. Olina okuba bino byokola olina okuba ne bbaka ki? Kyagulanyi ali mukwano gw'abakayihura abo bonna basale bali baagala Kyagulanyi. Era sale ne wabamba Kyagulanyi tasobola munyiga nga bw'olaba Eddie Mutwe. Ekikuyaba Eddie Mutwe tebalina backup. Kwa nkubulira mazima. Kati Zaake omulala kumukuba okubusungu balina ku Zaake singa yali mutabanyi wa Butebisinga yafa. Nze nkubulira mazima. Togenda nga mu lutalo nga tolinayo muntu ayinza kukubira Museveni simu banga alina kukubira dipi nagamba va ku mwana wange. Tukiyingira nga mubogenda kufa bofa abawulira. Bino nkugamba ebyama eby'omunda bibatasobola kugamba ku kamera. Museveni ekyamutaasanga Paulo Muwanga. Bino byaliwo okuva ku mulembe gw'Obote. Buli baamukwatangako. Amini boyito Joko bamuyambanga edda. Buli muntu ku mulembe bako n'omuntu akutaza nti kigana kwagala buyinza. Kyagulanyi okuba taata we yali kyamani wa DP naye yali kwane taata bangamba yaliko weni alimu. Ompulira kati oluyo lwavaamu tekimugana kuba nti kati avuganya Museveni ebyaddala. Okuvuganya guba mutima. Tabaka bampani. Naye bobo onyiga amapeesa agajja ku gavumenti obanga Museveni. Museveni yakozesa epeesa lya Nyerere, nakozesa erya Obote, nakozesa erya Paulo Muwanga. Kati Kyagulanyi n'okozesa epeesa lya Kabaka, n'erya Kibishopu, n'erya Bakabaka bonna. Tasobola kukwatako. Bajjonze bonkwatako Buganda enyiga. Ati omanyi ngeri gye ngikuwanyita byolooza ompita saizi yo. Kati obuzibu bw'olina Shalom, olina amaalo, ompita wa buli. Nze SFC yankwata. Mu Uganda gero teke mugogo nze nakwata SFC. Abaganda abakuba essimu tobamanya ab'amaanyi. Bamwami Katende bonna gendo babuuze. Ndi bate bajjo. Gendo buuze Buganda yonna n'ekyankalana. Yakyankalana wa. Gendo babuuze bonna. Gendo buuze abasirikale kubuuza bamukasa. Nga tetwabiwulirako. Ate kati olina biwulira. Ate kati gaba mapeesa. Ne bagamba muve ku mwana. SFC yankwata. Wamabajja abalimba. Mpuliriza. Ate kati waliyo ate bandaba. Bampamba ku Senale Park. Wewamba. Abasajja ne bagamba. Bajjo wewamba. Abasajja. Ate wewamba SFC ne yino n'amafuta ne jane. Bajjo kati go bajjo sokulu SFC ajja kwate. Okumanya oli musiru. Bwe banjagala sente. Awo nange nkulina. Mpuliriza. Bwe banjagala sente ngenda bugenzi wa Museveni. Kyokaze nsobola okunonya Museveni nambula. Nsobola okunonya speaker nambula. Speaker yo musolo kuba speaker ne Museveni tasobola kumbula. Speaker itaga babajjo. Speaker bona bali mikwano gyange no kankubulire. Zitompita size yo Shalom. Ba prime minister bona balugunda bona. Nati bagala mu abo. Si ate kwagogera. Be bagenda okwaya atano. Ate batwata. Mkugambi. Ate ze nani panyani. Ezengola babidani panya wa government ki. Nali panyani. Nabanja mukwano go. Na muwana wakali. Mukwano we na muwana wa. Nze nange ndi mu level ya mu bloga. Nze simanyi botula nange mpita bloga munno. Nze ndi ku decision making committee. Mbodiza. Ndi ku decision making committee. Which committee yawa? Decision making yaba promoter. Yaba ngovudde ku yaba promoter. Naye ngenda mu government nzito bampa kyenjagala. Kati yo wala ansonyi yo musolo. Twakoze payment plan. Bali kati nagenza kati bamanja million ya najjo twazitema. Kati nze byembeera mu ebyo binene. Lwakuba nti obuzibu mwina bwe nkuyamba nkufaana n'engoloza bajjo saizi ya bajjo nze wano banku ya Muganda yekalakasa bajjo nga bakutte teyaliwo nanjwa sigamye nti okumanya oli musiru sigamba bakuba amasimu n'abaana bo Baganda bakuba amasimu eruzira Jebbi walako Muganda akube sunga kutte bajjo ate kati bakubira omusajja ono ategeera Jebbi
kati boboyogane osuweruza boboyogane omulamuzi teri yakuwasimu ng'akutte bajjo soko sirike boboyogane omulamuzi atogera mu kamera tebanaye kankube owekitibwa kakoma nanga kati kankubira omulamuzi kabanda teri yakuwasimu tato oli musiro navayo nti oza navayo ku malusu Museveni yansiba emyezi egyo Kasuku yajja nandaba kubuuza Kasuku nalowooza ne Ruth Kalibbala kyobulaba mbaagala nnyo naye Buganda yanyamba njobanze simanyira Buganda olwo nakola ensobi nenvuma Katikkiro baali Busungu nekyejjusa ne Catholic Church omusajja oyo yafa Ssaabasumba yali musajja wa kabi Ssaabasumba yasindika abantu bandeetera emitwalo 6 nga ndi mwavu eruzira kyakasula mulumu yokwolwo Ssaabasumba Lwanga gy'oli yonna Mukama akuwangaza tuzanyisanga Obukatuliki tuzanyisanga Obuganda era y'ensonga lwaki Museveni yateekawo babloga abeefuula abannopu ne bavuma Catholic Church ne Buganda nze kye kyansevinga kyokka ku SFC ate oza nava ntya mu mikolo gy'SFC ensi yatabukanga baga twagala bajjo wabira ku social media konna ng'ovudde ku kyensi naye waliwo n'abantu kyaki gavumenti be yatunulaga kino ekisiru ekikwatako kikatoliki ate Kiganda katukireke kibajjo kati kiŋŋamba Kyagulanyi ayigaga amapeesa nti bw'omanya nti nja kwekweka mu Buganda mpisewo ebigendererwa byange tokkiriza muntu yenna kuba Buganda nga yeekwese mu kifaananyi ky'okuba Buganda nze sirina contract gye njagala Mmengo n'etagimpa bw'oba oyagala nja zikulaga contract Mmengo zempadde kubanga Mmengo sirudi yange era kannange wanantu balaba bakwatira basenye amanyo mutwana bane kabole basenye olimi lwa pinga olimi lwa pinga abantu bose bako bintu ebyo bagende basenye amanyera basenye sannana habo mouthwash usanga mu supermarket nebono kosa mouthwash abali ebweru basenya amanyo gigakomene yonna basenya mugule sikibbe muteke munyana habo mouthwash musikibbe abazadde nga mutanya kusoma muteke munyana jango unye ebinyo nga biriko kabole nana akuonye natisenya ngabo kwesanya nyamususe mukamwa soko osenye gula senso daini osenye nakasenya kenza akukuluma bambi edikezo tolimba limba abantu edikenza abantu bagambe basenye muliriza bagambe basenye amanyo basenye olulimi gyerukoma oleko naze mbinana bisomera kintu yes bikola bulunyo kumanya obabiyamba nera bijja okusenya natera osenya bane tukate olinga agamba abantu mboteka muna ebyuka bijja kuluma owunyira n'abantu akamwa senyanga gwawunya akamwa kwesa nana hapo awunya akamwa senya amanyi edikenza ayomba awunya akamwa gendo ogula akasenya kabasimoka nnyo omala kwesenya omala ogenda ogula bufuloso ogende nga bulinyo lyeyisa mukakola tubyabasaba Baganda ate bino bireke bogeza no bitema mama sina ngo interview ino jajira ogeza no bajjo ogeza no bitema edikenzo simusanyufu kakati mbadde kugamba olo nga tugenda ku edikenzo mbega yidde bana Uganda tuzukuke bwe mba nakusobya nsonyiwa Kyagulanyi weetondere be wasobya n'abakusobya naffe abakusobya twakwetondera nakyantu bagamba Kyagulanyi tasobya asobya nnyo ye muntu asinga okusobya mu Uganda Kyagulanyi yasinga okusobya nga twaga Kyagulanyi tasobya todangamu ku kyogero no sense wabasibisi nedda abantu bakyogera kakati obuzibu muyina kumwe abagala likes kuba bajjo abagala eggwanga ku mutima omuntu yekata asobya mu nsi muno bamuyita Katonda ne Ssaabasajja Kabaka yantasa SFC asobya you know sense to mungambanga ne papa wensi yonna asobya huzi Kyagulanyi statement eyogera omuntu ayina ebigendero ebyemabega nga ina kyazofuna ku Kyagulanyi nze sina kyenjagaza Kyagulanyi agala bamuwani nze Kyagulanyi bwagenda mu gavumenti nfuukirawo prime minister abumpa ate nkola opposition eyange ne musumbuwa era mugamba ngenda mu nsiko ate akimanyi ensiko ngisobola ate Kyagulanyi kati abantu babiri abango b'okuwamba nga bazi Jeno Muhoozi ne Kyagulanyi be basinga obwangu nenda nkubuulira bw'oba yagala byakuwamba mangu Kyagulanyi nanyuma wa prime minister ngenda mu nsiko Muhoozi nsobola omuteekako opposition natta abantu bange ne tumuwamba kati abantu babiri abangu b'okukola ki kati ekiremesa Jeno Museveni okuwamba Museveni amanyi nnyo politics osobola okukola ebyekisiru n'abeera tolala ati naye ffe atakuyinaako obuzibu naye nga agenda kusosola nga kyeyi naye kakati ono Muhoozi akwatirawo empale nagamba ali mu basement Kyagulanyi akulagirawo ntakwagala ekintu kyokka ekisumbwa His Excellency Kyagulanyi butasonyiwa tanayiga kukola na balabe be olunaku Kyagulanyi kali nze nkisobola kakati ati kyaffe bayeekera sidi muyekera gamba kyaffe abaagala enkyukakyuka nze ndi munankyukakyuka kati bwe manya nti Shalom ne bwanvuma ne bwankuba ne wemusanga ku mukazi ng'alina omugga gw'alina okunsumusa nkola naye bwe mmala okuwangula ekyo ne nkwata Shalom
Museveni yakola yakwata balo akasisi bano bonna ba Paulo Mubanga ye abalagata bayina akozibo yavayo government nesu balo akasisi osoka ngakufuna kyoyagala okulaga kalaze entuufu kyovola Shalom n'okwana omukazi kati ngaze kubba sente asoka kweragisa laavu bwakumanyira n'amaana abba ennyumba omugezi bwakolaki naye bw'olaga obusungu kati bwe mulazi bampuga babwanika temusobola kutoka gye mulaga mbwanika nali ngenda musiba emyaka aga mpuga musiba emyaka aga ate nga muwadde n'obukulembeze ne mugamba wankola kino na kino ng'ali mukomera ng'ateze nina n'obuyinza ne katoyina buyinza muli bukoko mwenna mukayanira mu kisero mumwesiba mwevumu tuyina ennaku ya Museveni ne mutabanyi we okitegera bulungi politics yeetagamu magezi mazaale olaba abantu b'ofuna kano tugambe gwe nafuna abantu 5 abakulabi basinga emitwalo 4 nga basiru okugobererwa abantu abasirusiru miliyoni ngoberwa abagezi abo kubanga abawamba mu nsi yonna baba 2-3 Traula ni yamuyambako okuwamba waliwo buddeko Traula nti wali yamala kuba press conference okujja okuwamba kati kimante omuntu anajjako Museveni amulaba ayinza n'okuba yamuwa emmere naye ye ekigendera ki omuyekera tabeera mu mawulire tayogera nnyo ne Museveni yajjako bote teyayogera nnyo omuyekera akozesa action n'amagezi kati bino nze nsobola okuwamba nze gola anti gwefuula mmanyi naye nkugambye nsobola okuwamba wekyalo omuntu omumanyi mu bantu abagezi nze nakulemberanga strikes z'amasomero nga tebamanyi ti nze nzirimu era essomero lyangu ambuuza abadani forever ne bampano bwa kapiteni bw'omupiira nali njekera essomero nga njagala kufuuka kapiteni paka bangamba katukwadde ttiimu eyo essomero lifuna emirembe wasomera ku bishop nasomera na Luvule college ompulira naye nga mbonyaabonya essomero nga balaba essomero tooki ebintu bamanya akiri emabega omuntu omugezi bwakolaki naye saava nga banagenda kwokya essomero saawa 8 abakwata ne bakusiba nakola sesiba nze ndirebo nedda sirika kola ebintu byemukasi mukasirisi kakati guno omulembe guliko abawomba tuutu abatayagala kutegeera bino ate bino byenjogera byokka bye bijjako gavumenti bw'otokola bino bajjo bya gamba anti abayina obimplimenti nga basiru n'okulembera bannankyukakyuka anti kakati ninda bamale okulemwa kubanga bw'ojja kati bagamba Museveni akuguze nsobola obikola naye bwe nzija mu kisero nyuma bayiza okuteeka ku propaganda Museveni amuguze bulijjo kivuma enkyukakyuka kyagalako bitwala yalidde katoleka ne bibalema ne baga njagala bannanja ne bangamba bajjo jangu tutaasa Uganda jatukaga kiseera ngerajanira bajjo tokimanyi era banno nedda anti bagenda kulata abantu bonna babalimbye libenzenze wa mazima gwe bayina nga bajagwa nga atese nimba bwe ndwa mukamera no Shalom okulimbye ki nzate byenjogera bye bijjo okufa naye tebajja igotofaayo ekijja mpuliza ekijja bwe bagenda mu maaso n'enkola yaabwe eno ey'obukyayi ey'okusiga obukyayi ey'okwawula yawula Museveni najja kubanga Museveni 2026 Museveni agenda kubba opposition yamala dodge back actually it was order bagamba daba amaje tebasobola kulangira opposition nga tali nafe era abantu bonna abanayita mu opposition jamanya bali ne Museveni ne kati kiki bandi badde bakola bandi gawane tuyinde nako omusajja tutamukidde n'omwana tuyigadde lwago bajjo mujje sika kati opposition yayita dda sika bakubira dda abantu amasimu osobola Museveni asobola kusula nga tamanyi muntu muye malwa ki Museveni takiriza bati nefunza kubeera bweru tokkiriza ngo omuntu yali akumanyi nagenda natandika okuyekera kubanga Museveni strategy yakola bali Nairobi Sweden ne bayekera obote kati bati nefunza bano bonna otafire yamuwa buli kimu kyayagala bati nefunza bonna yabakomyawo n'abawane capital takikola nti ayagala kubanga yamanyi obuzibu obuli muntu okuyekera ng'aliwa sawa zino opposition yandibadde yita balebo abantu bonna batayagala ne basembeza twakusobya tusonyiwe tusonge tujjeko Museveni era Museveni bw'anaavaako tugenda kuwa kyokola kikyolyoka yanira as simple as that naye kati obuzibu n'opposition bwe mwalaga nti nze kabaka nze sigambwako balwanira kibaita dominance si leadership nze alina okubaawo kati ebibiina bibyo bize Museveni okuleeta ebibiina ebingi n'okubita yakibaze nga kigenda mukola kigenda kumugabanyizaamu obulwabbe bulungi bino ebibiina okujja biyambye Museveni kubba PPFF n'abakanga 5 mpuuga oyo mulamu munyooma nojja kula kyagenda okukola mu kalulu kano bajja kulangirako omuntu ng'afunye akalulu kamu nga wampuuga okujjawo n'amala kukola agreement abo abasajja bamanyi era ekizibu kya Uganda kyokka ekigenda okubonyaabonya opposition basajja abo bakadde mu byobufuzi ate baabeekwata babamanyi kati bamanyi weakness zaabwe zonna ova ku muntu gw'ovuma okuva ku makya nga talina kyakyo Mpuuga bamuvumya avuddeko ki kati tegeeza kyagoba akimanyi tebimukwata gwe woggana mbw'omukyayisa kyagoba bujja kufuula nga Mpuuga zeyo ye leader of opposition
tutegendereze katukendeeza okwasama n'okuwoggana tudde mu strategy tulina emyezi 6 gyokka muyite ba think tank bajjo kale oyinza omweraliikira nti mbega kajakuwe magezi ogatwale nensi ebaawo etyanga bajjo yawa amagezi kakati ateze kati byenjogedde wano njagala byenjogedde wano tuzayo opposition ayinza obuyogera bwe wati obuzibu bwe munyooma bwati obote yanyuma Museveni omusajja yakwatanga tangira omulaalo n'amuyita omusikawutu kati gwe tomanyi towasoma Shalom abantu abajjako gavumenti zino tubaffe babajjo botulaba mu future akasijja kasobola okuva kati Sudan kali kawala Tunisia yali mu osajja yagenda okukola nasanga mukazi wa Afudazar alowooza revolution zireetwa abagezi singa abantu basegona be ba president revolution zireetwa abantu nga ffe mulaba nga batalina mugaso abamaliridde ofuna enkyukakyuka abagezi zemu basironte bakuyita abasironteekamu nze okwesirwaza nkuyamba buyambi kumakinga naawe kuba gwe oli musiru kanange ngamba mwensanga omusiru ze ndi versatile mwensanga omusiru nfuka musiru gonakimanyi naye nkuyamba buyambi Shalom okwesirwaza kati kyenkugamba kakati nga tuvudde mu byokusaaga tutereeze opposition keterere ebere united tugenda mu kiseera ekizibu omwana kisoboka ekyo kisoboka kubanga Muhoozi parliament egateekawo etteeka nga babaka ba parliament balonda president Museveni okudda kino ekisanja yatayagala kudda naye yakomawo kutereereza mutabanyi w'ekkubo katumanye ennaku yaffe ntuwoggana twevuma naye omwana ajja ate agenda kusanga kibaita smooth land bamutereereza amagye Museveni simusi yasoose tereeza amagye gola n'agobamu abakadde n'ateekamu abaki parliament alina amateeka amalala 3 gereeta kyokka ekino ab'MP tebasobola kujja bigamba abantu bajjo yabikola ki yabibagamba bagako kyeteeka nga majority yeronda president majority ogimanyi eba NRM era munabetteeka eryo liyise action n'essaawa zino Muhoozi ye president omutuufu oda jakola teragikola ki naye kati tulina ekizibu ekyo waliwo ekizibu ekyamaanyi ekijja mwe muli mu ntalo muli mu kwevuma Museveni alina omukisa ne bannayuganda abatategeera essaawa zino bayinza okusanga bikuvuma musimanyi walya simanyi olinga nenze nenvaako okibongamba nti nali toli waffe kati abammwe babakoze eki mugenze mu nsi ensuubiza gye mwatusuubiza kati ekireeso omululu gwa dominance nti ffe bannanyini enkyukakyuka teriiko nyiniyo gokimanyi nti mumagye omwo mulimu obusajja nga ne bufuna omuntu ali siriasi bumwegattako gobadde okimanyi nti amagye gagenda na numbers naye bwemudda mu kaya okimanyi nti abamagye babonaabona abasirikale babonaabona abasawo babona abalamuzi olooza basanyufu naye tebalina muntu mutuufu gwakwegattako byo byonna biwogana booganye ku social media kwogera bya kisiru gwe Uganda erina obulumi obwaddala Uganda ebulamu omuntu omu ng'ali serious nga talina bigambo ga action Museveni wamalako ennaku ezimu mutabanyi wetoliddamu Uganda ejafuna omuntu nga yesi wa bigambo action si wa press conference mukatona mugulu mu nnaku 2 si wa Facebook na Twitter Museveni ajja kumala ennaku 2 nga taliiko tubulamu muntu wa action Dr. Besigye kyovola nga bagenda kutooka okumujulirira kubanga at least he tried yagezaako na action byagana buga but he tried nga fujjeko ebigambo tokoze eki kati ate nga tukyalina obudde okuddamu okwagazisa abantu kakati Kyagulanyi kyabakola ayite ba Fruit Soldier bonna ayite b'MP bonna ayite abantu byatandika nabo struggle afuna lusirika agabe bannange tugenda mu lutalo kati yejje mugana amalala g'ekivubuka ategere nti ali kuva ensonga z'abannayuganda abanaku amalala kale asooka yejjemu kino nti onanvumye kamunyigire omukulembeze tanyiga Museveni singa yatukuba dda bomu ffenna ono Muhoozi ye CDF ne tumwogeddeko naye ojja kulaba nga tutambula ontegedde bunu kyengamba yejjemu dominance kati asooka ayiga okuyuzinga abantu to his side ompulira bwamala okuyuzinga ffenna bafulufiga muluwa baani mwenna muluwa mukomewo mulwane banange nze wammwe munsonyiwe nange mbakoze eki newaba planinga kumpa butota kindaga kasita akwata entebe bwatize gwasooka okutta ye strategy yokka etaasa Kyagulanyi ne opposition era bw'onoolaba beesimbyeko abantu mumanye nti bali mu business bagana okukola amagezi genkoza ki bw'onoolaba Ssemujju bakayanira ebifo simanyi oli bamusimbye kumanya babadde bakolera Museveni kulona bagana okwegatta ne basifrontinga one single candidate gwe munnayuganda tugenda mu ebya kisiru kulonda nze nyamba olonde b'MP baffe balewisi nze kasa munondera Lubongoya Ssemujju Ssenyonyi Waiswa ani omulala Balukwago ani omulala beba bategeera bannayuganda bambi Waiswa muwe Lewisi Lubongoya muwe Ssemujju mujjolo Ssenyonyi ani omulala waliwo ne Kayemba Solo w'Ebukoma Nsimbi ne Geoffrey Lutaaya abasajja bayamba nno
teri mu parliament muntu agabanga Lutaya, teri muntu agabanga Kayemba wadde Kayemba afana n'obukopi. Ababako balaba nze kati ngenda n'abantu bantegeera banyakata ansinase hoyima ne mukazi mulungi buno bushami malende bwerwaza bulozo okubeera ku kitanda bule bujja okufuna sympathy tukoyo abantu bw'omuntu yenanga mulwadde ngali kundite mu mwaka lukuba agenda kufa balekere ekifo nga kiri vacant ate kinabeera vacant Museveni ajja kukibba muwo omuntu omulamu ali energetic temwa buno bwerwaza ku migo bufuna sympathy. Eddie Kenzo complaininga kubanga unawinda amawera gandi Busegirinya yeremesiza nalokola ekifo yamutta yakubba ebipande nga Segirinya ali kugundi kati omuzimu gwakomyewo ne gunola ekifo kyangu naye Luwemba afaaki Lusu afaaki ne afaaki lwaki tava ku Nalukoola you have to move on. Lusu akyali mwana mutagende yesimbe kuba kansala banamuwa nze Lusu mutabanyi wange bamuwa naye ekikola yitiriza okwogera ebinyiiza abiveemu ave mu mawulire agenda afune strategy afune ekifo okitegeera. So Bajjo before organic and natural products ku 07526025 kakati ogwo mulamwa gw'emmwanyi omulamwa munene mugendeyo mukafune mpola basangibwa Mengo opposite Masenge wagamba wake up call nga toyina maanyi ali mu wake up call oyo kebiri yetaga maanyi ataga wabalala summarizing ke ensonga ya Kenzo gwe njogedde nnyo kyogamba ali ninga atandika obutandisi amaanyi mangi ate gatya gokozesa nti olina amaanyi mangi tutereko esi toteekako kakati coffee marathon yabadde scam yabadde ki kubbirako Maria Nsimbi nakirimu musajja munene nnyo mu government noza mukodomi wa president tosobola gamba nti oyamba banaku nga toyonona ssente z'abanaku bandiguze mmwanyi bani bakola coffee marathon ntunga mwali abantu abanyoka simanyi tugamba bali abantu milioni 2 tebawerayo balinga bameka nze nkwadde milioni 2 bali mitwalo bakuta obuwumbi nga 15 kwa 15 billion ne babukolamu ekivulo ekitalina makulu ne kibagamba coffee ne batasobola kuwa wadde muntu kikolo kya mwanyi omu oyada manyaze mu marathon go bawe mwante bazi bawadde. That's what I thought it was. Bazi bawadde I wanted to be an informed journalist. Ezo sente zebayonoonye zisobola okutereza lijoni yambalala yonna bana abasajja obubbi eggwanga kyebona nga nze nyiiganye ng'opposition tukola ebyekisiru bana abasajja obubbi buyonke buzaale balowooza bagenda kwetikka buli kintu kya ggwanga bwe batabbira kyokka nga abakulira pulojekiti eyo basajja bagagga bakutte Diamond talina nakyategeeza namulabi talina na performance eryawo talina nekyeyayongedde okoze mwanyi ya Munnayuganda okulembeza mu ggwira bana abasajja bakyatukulembera mu colonial state of mind bakyalimu embeera z'abafuzi b'amatwale neocolonialism kwata bannayuganda bakamiliyoni babebe Cool ba Bobi Wine ba Eddie Kenzo bobosusuta kubanga emmwanyi eva Uganda we export we don't import nyokolaga nti bana abasajja bayinza okubanga n'emmwanyi za AI nga emmwanyi za AI engeri gye exportingzemu abayimbi ba Diamond engeri gye ba exportingzemu emmwanyi ezo sente zabadde zimala okuyamba bannayuganda milioni nga 5 ne bava mu bwavu baagala kulaga mbu balete international figure ekoleki Diamond manyi yazungira wali ekula ekivuno ekimusala n'afuna omulema omu yafuna omulema omu omulala yali kiggala omulala yali muzibe y'omu ku baavaako ebizibu Alex Muhangi byayina endongo yasala Alex Muhangi ne Diamond we ne Muhangi atusibyeko Diamond talina wadde amakulu Eddie Kenzo w'amaanyi nnyo okusinga Diamond abasinga kimu kwebulaninga Bebe Cool performance w'amaanyi okusinga Diamond Bobi Wine w'amaanyi nnyo okusinga Diamond abayimbi be Uganda tebazanyirangako ne mu bakazi mukazi kya w'amaanyi Shiba w'amaanyi okusinga Diamond mu Uganda kubanga gomoli sukabade kuno omanyi lwaki bayita Diamond taina impact na kimu okumanya Diamond namwagadde yazze kubalaga nti muli bannaku tamwina na mafuta ganyonyi baserebo bamwe bana abasajja si bannayuganda abafuga Uganda buli kimu balowoleza bakyalina colonial mentality ezo sente zoteeka mu Diamond zibrandingemu abayimbi bawana kwata Kenzo mu bambasada bw'emmwanyi abenga ambassador waayo gamba Kyagulanyi gwa ambassador w'emmwanyi mu ghetto kubiriza abaana okulima emmwanyi enjaga mu ghetto manye emmwanyi mu ghetto
Oteka kyegamba bulungi. Bana abasajja abatufuga siba tebaagala nsi yaabwe. Eyo ogo marathon teyina kye yakoze. Teyina kyegenda kwongera ku mwanyi. It was a wastage of taxpayers' money headed by hooligans. Bo baafunye ssente neffe tugenda mu kabuli. N'abayimbi b'embalala ba Truth basinga Diamond amakulu k'ogwo omulamwa. Kwata leigi okwate ono muwala ani ono atategeera. Ono muwala yayimba ndi omunyankole. Omega 256. Omega okwate Truth obagambe ng'abanyankole mujje mukulembera ekintu kyammwe. E Kampala gambe ndeseyo Bebe Kulu, ndese Kenzo, ndese Chameleon, ndese Nuwaji, ndese Shiba, ndese Spice Diana. Ego mukolo guvayo buki? Bulungi. Ninga n'abaana abewaka bayingiza sente zibawadde Diamond Kenzo babawadde emitwalo 2 ndowooza. Okumanya bana abasajja balina kawo mentality balowooza Diamond ne mu performance Kenzo yasenze Diamond twakirabe. Kenzo yasinga performance bana. Nagamba mu Uganda nakyogerako kasuku naye bagamba tozanyisanga mutuko bayita. Ne mu performance Kenzo ya performance times Diamond 100 times. Abasajja betaga kusiba bonna babadde mu ebyo ebintu. Nze buli abadde omutesiteso wena akwatira mu ggwanga lina accountability gye ntandikirako. Gomanya nnyo okuba kati kankubule ku Salome kankubulireko. Zirina okubaako mu kifo eky'amaanyi mu ggwanga wano. Nkigambidde ku. No, it's good to be optimistic. No, tingani on a sure win. On a sure deal mpuliriza. Me, I can work in any government in power. Kyagulanyi bwajja kimukwatako okumpa ekifo. Ne Museveni kimukwatako okumpa ekifo. Kyagulanyi tajja kuwa. Ne Museveni tajja kuwa. Baate bakuwanga. Uza Balamu. Kendo ononye Balamu. Aisiti Balamu minister. Agenda mubuuza. Ngata nafuuka minister. Ani gwe basooka okwagala okufuula commission. Agenda omulongo. Ayya! Bajjo Physical kali kankuwe buyimba. Bali agakufuula commissioner Bajjo. Nengamba Museveni sobola kukolera mu government yo yabali banguzi. Igwe Bajjo. Yangamba jagala obere commissioner w'ebyenvuba. Abasajja banziba. Ne Bajjo bangayi gosobola bakwata. Ne mugamba sisobola. Mu government ye yababbi. Ne mugamba jagala amazima bembasa akyogera nfenga mpawa. Ne mugamba oli mala kuva mu bukulembeze nzo fudde ekifo mu ggwanga. Era Balamu ne kimuluma nnyo nampita gaabunga. Omanye kumpita gaabunga ko kyava. Museveni amugamba jagala oyo mwana abere commissioner w'abavubi. Bajjo olimba. Ate kati nkulimba enfumo zogenda kumpa. N'ensere ne zengenda okugira zengenda zigula. Ogenda kumpa nkulimba enfumo. Kati ne binyo zenimba. Nzo mpita wa Shalom omukisa ina tomanyi muntu goli naye. Ne ngamba nzati nagamba nakola ebintu bisatu. Serious mbawo mu government ya Museveni, siri serving government ya Museveni. Ndi serving government ngeri people power oriented. Is decision zange ku mutima. Sawa zino we nonyo muri ministry yona kikwata ku ministry okumpa muri mugwenjagala. Nasiga akwewa. Nesagala because leka tusoketereze ensi. Okujja ku YouTube yo abantu bakola ba 100 sinzi mu simu. Tuli mu kuzimba bino bigenda kusigalayo bagamba basijja bantu gamba. Sajja bali ba amaanyi nga batugamba ekintu nga bajjayo fayiro zange oboli bawafa oboli bawakola ki afe tujja bbaawo kati tunaaji disiki yaffe buli video gye tukola kakati gye nkugamba kati ffe tukola ebintu kati nze nayiga ekintu kimu ku Museveni ndowooza myaka Uganda myaka 3 mu maaso sirowooza bino byammwe bajja weesimbewo osobola okuba simanyi MP simanyi osobola okuba meya ne mbagamba mondeke Museveni tewali kyannemba nagana bugaanyi ate abantu bali bampadde obulunzi tumanyira nga Shalom bajo gakuwangula ate oli musiru kati anayinza okumpanga nze ndya munakawa banange nubiyaniri mu mwaka lulu nze meya we nakawa atesimbawo muwe mu nubiyaniri akalulu wajo gakulya kalulu andi kali gwe totegeera yentegeerayo mugambe yajja gero nonye bali mwezo ze bwe yatuzaako mu ntebe nga alaba nze meya asaana Zali meya ali opposite. Bali mwezo munyakatemba nga gwe. Asi kunakatemba. Yantuza mu ntebe nangamba gwe meya sana. Esi yera ne yika ne gamba gitukuba. Ne kyangano kimanyi. Sandi delivery nze. Kande mugambe tayina kyakoze. Bakuwe ekifo bwe ekityo n'obula kyo wabanaku. Abanaku ne bagande bajjo wafa badatu limba nti waffe. Ne aganyo tuwayo wadde ekintu bwe ekityo. Teba mugaye mwamusimbyeko. That's why nkugambye tuyina kusoka kutereza nsi eno. Zinyaga kusavinga mu government ngetusa service ku bantu. Si government ya Museveni. Eyaba mafia bakuwe ekifo ekyo ne bakola bisa. Museveni bofuka meya Museveni akuma services. Bw'omanyi enguudo z'Abaganda zisinga obubi. Munsi yonna. Kuba tebamuwa kalulu. Nga tumaliriza. Bigambo ki by'osembyayo? Tewali bigambo by'ensembyayo kuba nkyaziza musiru. Ebigambo by'ensembyayo twebeereremu, twetaaga enkyukakyuka naye tubeere bagezi. Kuba njogedde ziri mmeka gwawo.
ndoze mwasa tujja kola kale twebereremu tugende pe